Mukama Katonda mulungi tubibaza ebyawandiikibwa ebitulaga obulungi bwo ng'omusumba waffe omukulu ebitulaga byewayitamu tufunire obulokozi tugenda kubiyitamu enkya ya leero tuddemu amaanyi omwoyo omutukuvu alungamye ffe aboogera ne bannaffe abawuliriza linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amina. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Ekitabo kino kya Zabbuli kituwadde ebyokuyiga. Alina omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama. Kyekyokuyiga namba 9. Njagala tutandikire wano. Mwatunulidde mutya ekyokuyiga kino? Alina omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama. Tuze tuyiga mu kitabo kya Zabbuli nga tuyiga ku Zabbuli ez'enjawulo. Nga abantu banazabbuli nga bali bawandika experiences zaabwe oba bye bayitamu. Naye ne tulaba ne mu ndala nga Katonda abaddamu. Naye bwe tuze tuyiga tuyize nti Zabbuli kitabo kya kutendereza. Olwaleero tugenda kuyiga ku Zabbuli zino ng'ekitabo ekiranzi oba eky'obunnabbi. Era ng'omutwe gwa leero gaa nti aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lyani? Lya Mukama. Tugenda kuyiga ku Zabbuli zino nga zoogera ku musumba. Omusumba oyo tugenda muyigako nga ye Kristo era zimwogereko nga kabona abonaabona. Tugenda muyigako nga kabaka ow'ekiseera kyonna. Naye ekirala ekyenjawulo mu byawandiikibwa bye twafunye mu Zabbuli zino nti byayambye nnyo okuyamba mukwano gwange ali eyo nange alowooza nti kasita Kristo endagaano empya yajja eby'endagaano enkadde twabikola ki? Twabivaako dda. Era awo njagala musumba alambulewoko kati nnyo tulyoke tweyongereyo n'ekyokuyiga. Yesu yajja yakalubirirwa okumatiza abantu nti yoyo yali asuubirwa omulokozi yali asuubirwa okukakasa banna beyita n'abamuwuliriza yabasomeranga mu ndagaano nkadde ti bino byogera ku nze wabeeranga ebibuuzo ng'abajuliza mu ndagaano temusomangako temumanyi kino bwe kigamba ddaaki bwe baategeera nga amaze okuzuukira agenze mu ggulu nabo nga batandise omulimu gwe gumu gw'okumatiza ensi nti Kristo ddala y'oyo eyasuubizibwa baakozesa ndagaano nkadde naddala ekitabo kya Zabbuli. Ekitabo kya Zabbuli kikimu ku bitabo ebiri cited oba quoted directly mu ndagaano empya nga olwabaawo ensonga ze mu ndagaano empya omuwandiisi w'ekitabo mu ndagaano empya ng'ajuliza obanga awa ebirowoozo ebiva mu ndagaano enkadde. Tolina bw'ojjawo ndagaano nkadde kubanga Yesu yajja tosobola. Bano abagamba nti bimwogerako Yesu bwe yajja byadiba si batuufu. Bayibuli ya Yesu Kristo gye yayikozesa ekozesa ndagaano nkadde. Nja kusaba mukadde kiwanuka kusomereko ka paragraph akasooka ku sabbiiti then tweyongereyo. Zabbuli ziba obujulirwa ku buntu bwa Kristo amu n'omulimu gwe. Kyenkana engeri z'okukola kwe zonna mu nteekateeka y'obulokozi zirabikira mu Zabbuli. Mu ngeri nnyingi ddala obulamu bwa Kristo n'emirimu gye byalagibwanga mu bifaananyi era byalagulwanga emirundi mingi ate ne bituukirira mu ngeri ey'ekitalo. Tweyanza nnyo mukadde kyonka. Tugenda tandika ne Zabbuli mukwano gw'abangi. Zabbuli eya 23. Era bwe kubanga kwe kusema kwa Katonda nja kusaba tujogirire wamu. Zabbuli eya 23. Mukama ye musumba wange seetaagenga
angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu akomyawo emmeeme yange anuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe siritya kabi konna kubanga ggwe oli nange olugaalo n'omugogo bye binsanyusa onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange onsiiza obufuta ku mutwe ekikompe kyange kiyiwa obulungi n'ekisa kyo tebiremenga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange era nange naatuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Nayagadde nnyo statement esooka nti Mukama ye musumba wange seetaagenga. Nga sinabuuza kibuuzo kiddako tugenda kwongerezaako Zabbuli eya 28 olunyiriri olw'omwenda. tugiddemu Zabbuli 28 olunyiriri olw'omwenda. lokola abantu owenga omukisa ab'obusikaabo obaliisenga obawanirirenga emirembe gyonna. lokola abantu owenga omukisa obusikaabo obaliisenga obawanirirenga emirembe gyonna. Nja kusaba munzikirize ngisomeko ne mu Luzungu. Zabbuli 28 olunyiriri olw'omwenda. Save your people and bless your inheritance. Be their shepherd and carry them forever. Bwe tutunuulira Zabbuli eyo n'eri gye tusomye eya 23 erimu ekigambo omusumba. Njagala kubuuza Sebadduka nti omusumba ono ayogerwako musumba ddala ng'omusumba ku ttale oba kitegeeza ki nga bwe kikozeseddwa mu byawandiikibwa bino? Bwe twali tuyigako lesson eri in crossbows with Christ mukatamu ne Kristo. Bwe twali tuyiga ku ssuula eno eya 23 twalaba nti mu mbeera ezo ezaaliwo ebiseera ebyo abantu abo baali balunzi era olulimi olwakozesebwa olw'obusumba nga balumanyi. Naye wano ekigambo ekikozesa Mukama ye musumba wange, Yahwe Katonda ye musumba wange seetaagenga, kiraga nkolagana nti bwe mba muyina oyo Katonda seetaagenga kye yali ategeereza ddala. So omusumba ekifaananyi kino batusiigidde kya musumba naye nga bategeeza Katonda. Weewaawo Katonda nnyo nti kisukkawo ku basumba ab'endiga abaaliwo ebiseera ebyo mu malundiro. Weewaawo mukadde Kiwanuka tugenda kusaba otusomereko mu Yokaana 10 tusooke tusome olusooka paka ku lw'omukaaga. Yokaana essuula ey'ekkumi olunyiriri olusooka agambye ddaada mbagamba nti atayita mu mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga naye n'alinnya awalala oyo ye mubbi era omunyazi, naye ayita mu mulyango ye musumba w'endiga. Oyo omuggazi amuggulirawo n'endiga ziwulira eddoboozi, aziyita endiga ze amannya era azifulumya ebweru. Bw'amala okufulumya ezize zonna azikulembera n'endiga zimugoberera kubanga zimumanya eddoboozi. Omulala tezimugoberera naye ziri mudduka buddusi kubanga tezimanyi eddoboozi ly'abalala. Yesu n'abagerera olugero luno naye bo tebaategeera bigambo bwe biri byabagamba. Tweyanza nnyo tulaba Yesu ng'agerera abayigiriza abo olugero, naye mu lugero luno tuwuliddemu omusumba, endiga n'omulyango. Nja kusooka mbuuze okusinziira ku bwe tuwulidde. Ekibuuzo kigenda wa musumba Kakembo agambye nti oluggi we luli
ate luguddwawo ate waliwo alulimu oluggi luno lutegeeza ki? Ngere tunatuuka ku luggi mbadde nyanatuddeko mabega katono Zabbuli ye twasoose okusoma yagambye nti Mukama ye musumba wange. Abantu abawuliriza Yesu Bayudaaya, abayigiriza be Bayudaaya, basomi ba Bayibuli, basomi ba Zabbuli. Zabbuli ya 23 bagimanyi bulungi. Bwegera ku musumba bubuuza nti omusumba yani bonna badamu kimu nti Yahwe. Mulimu gwe mulimu kinti yatulabirira yatukuuma emikyobo kyekisiikiza ekyolumbe mubala mu maaso g'abalabe baffe bino yabikola ki? Yesu azze addidde ebiwandiike bwe bimu abifudde kakati byogera ku ye. Nabagamba oluggi luggule kikutte bulungi nabagamba nti oluggi luggule nti omusumba omulungi awaayo obulamu nedda ayita muki? ayita mu mulyango. Ate ayita mu mulyango ye munyazi. Endiga ono bwayingira bwaggulawo endiga nezimukola ki? Lwaki? Mbuziwulira eddoboozi lye aziyita n'amannya tagambye n'azifulumya nti bwaggulawo n'agoba endiga ze ng'omulaalo watera okukola. Agambye nti bwaggulawo ekyo nakirabirako ddala n'agange nakirabako mu Eritrea nasikirabangako omukyala ng'akulembedde ekisibo ky'endiga mu kibuga atambula talina muggo talina kantu konna naye ngaendiga zimuvaako emabega zigenda zisiisiina zigenda zigoberera. Yesu tebatamutegeera ndowooza ennyiriri ezigenda okuddako kandi kaninde bonooba ompadde omukisa omulala mulyango omulyango ajja kugwogerako oluvannyuma nti ye yennyini yegwe mulyango era okukiggumiza awala agenda kugamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu terejja eri kitange wabula ng'ayita munzi wabula ng'ayise mwani. N'olwekyo eri ekkubo gwe mulyango guyingirirwamu. Abayita mu makubo amalala okujja eri kitaawe babbi banyazi tebakitegeera. Nzanya musumba Kakembo mukadde kiwanuka nsaba otusomera era awo wennyini Yokaana 10 tugenda tandikira ku lw'omukaaga paka ku lw'18. Awo Yesu n'abagamba nate nti ddala mbagamba nti nze mulyango gw'endiga. Tugenda tandikira ku lw'omukaaga. Yesu n'abagerera olugero luno naye bo tebaategeera bigambo bwe biri bye yabagamba. Awo Yesu n'abagamba nate nti ddala mbagamba nti nze mulyango gw'endiga. Bonna abansooka baali babbi era banyazi naye endiga tezaabawulira. Nze mulyango. Omuntu bw'ayingira mu nze alirokoka. Aliyingira, alifuluma, aliraba eddundiro. Omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza. Nze najja zibe n'obulamu era zibe nabwo obungi. Nze musumba omulungi, omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Alundira empeera atali musumba endiga nga sizize ye bw'alaba omusege nga gujja aleka endiga n'adduka n'omusege guzisikula guzisaasaanya. Adduka
kubanga wampeera so endiga tazisaako mwoyo. Nze musumba omulungi era ntegeera ezange n'ezange zintegeera. Nga kitange bwantegeera nange bwentegeera kitange. Nange mpaayo obulamu bwange olw'endiga. Era nina n'endiga endala ezitali za mu kisibo kino. Nazo kizigwanira okuzireeta ziwulire eddoboozi lyange era ziriba ekisibo kimu omusumba omu. Tweyanze nnyo mukadde Kiwanuka, tweyanzeege. Olw'omukaaga agambye nti naye tebaakola ki? Tebaategeera. Okusinziira ku nnyinnyonnyola eri mu Yokaana 7 paka 18, nsaba ffenna buli omu anokoleyo kuba twayize mututandika nti be yali ayogereramu Zabbuli zino baali bazikola ki? Bazimanyi. Nga n'okuzisoma bazikola ki? Bazisoma nga n'okuzitegeera tulowooza nti bakola ki? Bazitegeera. Naye essaawa zino abajuliza ebyawandiikibwa ebyedda tebakola ki? Tebabitegeera. Gwe bw'owuliramu olowooza ki kye banditegedde okusinziira ku nnyinnyonnyola kye bataategeera? Nja kutandikira wa Brian. Bwe nandi ziwulidde era ne bwe nandi wulidde Yesu ng'ayogera nanditegedde nti kaakano omunonozi wange ali wamu naffe. Kubanga yeeyogerako ng'omusumba omulungi. Sebadduka. Kikitange kyava njagala. Timpayo obulamu bwange ku lw'endiga zino. Bwe mbanga Yesu ali mu byogera ne mbiwulira ate mbadde nsoma ku byawandiikibwa. N'aligambye alabika nno y'ono. Y'ono gwe twasomako obwedda mukadde Kiwanuka. Nantegedde nti ye byonna mu byonna. Agambye nti ddala mbagamba nti nze mulyango gw'endiga. Bw'abanga ye mulyango kitegeera sirina walala wonna wenyiza kufunira buyambi. Obuyambi buli mu ye. Yandiisa, yanywesa, yantambuza, yampa obulamu. Okubeerawo kwange kwonna byonna bye ndowooza biri mwani mu ye. Mwami Kuteesa. Nze bwe mpulira ebigambo ebyo nga ndi omu ku bo nanditegedde nti omunonozi waffe kaakano bw'ali gyennyini yayogera naffe. Musumba Kakembo. Ekyo mukisa omubi. Bo bwe bagamba nti omusumba Mukama ye musumba wange. Boogera ku Katonda Yahwe ye musumba wange. Yesu azze ayogera ku musumba. Bw'agenda okuwunzika ne batategeera. Bw'agenda okuddamu annyonnyola ategeereza eddala. N'abagamba nti nze musumba omulungi. Yesu bw'agamba nti nze musumba omulungi kiki ky'abakleiminga? Ye Katonda yennyini. Awo wali obuzibu. Awali obuzibu. Bo Yahwe gwe bamanyi. Mulala. Ali eri mu ggulu. Yesu azze abagambye nze mulyango. Nze musumba omulungi. Awayo obulamu bw'olwaki? Olw'endiga. Bwe mubeera mu mwandirowoozeza mutya? Bawulira okuvoola. Kiringa kuvoola. Ali confused. Why? Ono omusajja gwe tutunulako ono. Ono ye musumba omulungi. Tabani w'omubaze. Yesu awalala yabagamba nga Ibrahim tannaba kubeerawo. Nga nze wendi. Yekwesa nze ndi. Ekigambo ndi kyakozesa bakitegeera. Ndi ali omu. Ate kakati embeera y'emu yerina wano. Ekyomusumba tebakitegeera.
Seganga baali bategedde byayogera bimutuwadde bimugyeemu. Singa baali bategedde byayogera ebyo byandivuddemu nti ono wamaddala azze kuwaya bulamu bwe ku lwaffe, naye nga tekirina application, tekirina bwe kituukira. Bwagamba nti yerugi ngaani? Ababbi be baani bayogerako? Bayibuli abimu bajjajjaffe be baali ababbi. N'olwekyo busomenyerire eziddako awo wansi oba omukadde azisomere. Nsomba saba batuuka n'omugamba nti ayogera ng'aliko ng'omulabe. Olwabiri ero gamba abamu kubo bangi ne bagamba nti aliko dayimooni era alalusi. Mumuwulirira ki? Abalala ne bagamba nti ebigambo bino si bya muntu aliko dayimooni. Dayimooni ayinza okuzibula amaaso g'abamuzibe. Waliwo confusion. Akati kyangu okunenya abaali bawuliriza Yesu. Mazima. Ne tubayita abasiru. Ennaku si nnyingi eziyise mwena mumanya ekibadde waffe. Twakyaza abagenyi. Ng'omu ku bo ewa obusobozi. Nze Kakembo nsula yadi bwe yali okuva awe baali. Naye ng'okuŋŋamba ŋŋende mpulire Mukama Katonda ow'obusobozi. Siza toyinza kunsitula waka. Wagaana. Nkutandikira wa ntandika ntya okukuwuliriza gw'omuntu w'obuntu ow'obusobozi. Ogamba nze w'obusobozi. Ow'obusobozi Katonda mwene. It can't happen to me. Sisobola awo nasukkawo mu ngeri y'emu. Abantu bano Yesu Kristo claims ye. Naye nga kyayagala kye kyeyali. Yali eze zifuna obulamu. Zibufuniye wa ddala ddala ddala. Yali eze ezaabula zinoonya ziggyeyo. Yali eze nga talinganga bano abasumba abalala bamala okuzigalira nga bagenda beebaka. Omusumba omulungi we zisula waasula. Bwawaayo obulamu bwo. Enkuba bw'etonnya akasana bwe kagira. Ebuze. Baasubwa. Nnyo. Tusubwa bwe tubeera preconceived ideas. Ne tutafaayo kunoonyereza. Zuula mazima bwe gali. Tuyanza Musumba Kakembo nga tumaliriza ku musumba oyo kadde kiwanuko genda somo Lwabiri mu 7 n'Olwabiri mu 8 tukyali mu Yokaana 10. Olwabiri mu 7 yagambye nti endiga zange ziwulira eddoboozi lyange nange zintegeera era zingoberera nange nziwa obulamu obutaggwaawo so teziribula emirembe n'emirembe so tewali alizisikula mu mukono gwange. Amiina. Amiina. Sebandoga endiga zino zina kye zisuubirwa okukola ate zifunamu. Zisuubirwa kukola ki zifunamu ki? Zino kwa zisuubirwa okumanya eddoboozi lya Mukama w'omusumba. Waliwo twayigako kakanyumira nti Ibrahimu mwana ng'agenda okusaddaaka Isaaka. Eddoboozi ne limugamba stop. Singa yali tamanyi eddoboozi lyamugamba yali saddaase naye olw'okubanga eddoboozi yali akola ki alimanyi. N'endiga zino zimanyi eddoboozi. Zigwana okutegeera eddoboozi era zifunamu ki brain. Akalala zeetaaga okubeera obuwulize nti eddoboozi nga bwagambye nti zintegeera. That means ziwulira eddoboozi era ne zigondera ekigambo ekyo ekiba kizigambiddwa. Ekyokubiri kyeyagambye era kyezifunamu oba kyetufunamu bwe bulamu obutaggwaawo kubanga tugambye
atuwa obulamu obutagwawo. Weewaawo katugende ku masya abona kyewunyisiza mu lesoni eno okuganira guno oguliko bwe batwaliriga ku ttale ewaabwe eyo ezakiwanuka zimanya okwetabula neza kuteesa bode badde banyumya neriga nezeetabula esaabu etuuka eyo okuddeeka kakembo ng'asituka ng'ayogera olulimi lwezewuwe mbonga zonna zeyawulamu. Mukama waffe tuteekwa okutuuka ku level naye eri so intimate relationship nga mukwano gwaffe ekyenkanidde awo eddoboozi ye nga tulimanyi. Katonda nnyo maama nti tewali alizisikula mu mukono gwe nga si musumba busumbi naye nga agaba obukuumi webale tijasobola kuzisikula ako nkaagala nnyo. kale mukadde kiwanuka katweyongereyo ne Zabbuli eya 22 osooka otusomereko olunyiriri olusooka lwokka. Zabbuli 22 eseba olusooka yagambye agamba nti Katonda wange kiki ekikundesezza lwaki okubeera ewala obutanzibira obutawulira bigambo ebyokukaaba kwange. Weewaawo twagambye nti Zabbuli zino zirambulula obulamu bwa Kristo okuzuukira kwe n'okuyimusibwa kwe. Sebadduka bwe tuwulira ebigambo mu Zabbuli eya 22 olusooka bitujjukiza ki? Bitujjukiza Yesu tuyinza era bisanga weewalala Yesu ng'ali ku musalaba esebo mu kaseera akakazigizigi mu Matayo 27 olunyiriri 46 wabyogerera naye ebigambo ne tulaba nti Yesu ono yali amanye ebyawandiikibwa nga bimuli mu mutima. Teyava ku musalaba n'agamba basooke bampa omuzingo gwa Zabbuli nsooke nsomemu Zabbuli 22 yali ekigambo akimanyi. Mukadde kiwanuka agenda tusomerayoko Matayo 27 olunyiriri 46 46 yagambye nti obudde bwe bwatuuka ng'essaawa ey'omwenda Yesu n'ayogera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba nti Eri Lama Sabakthani, amakulu gaakyo nti Katonda wange kiki ekikundesezza. Weewaawo tugenda kweyongerayo mu Zabbuli y'emu mukadde kiwanuka ogenda somera okuva ku lw'14 Zabbuli eya 22 14 paka 18 naye nga bw'asoma tugambye nti Zabbuli zino zaali ziranga ebiriba ku bulamu bwa Kristo. Buli omu agenda kunnokolerayo ekiri mu nnyiriri zino nawa wetukirabira eri nga Kristo azze. 22:14 esebo nfukibwanga amazzi n'amagumba gange gonna gasobose, omutima gwange gulinga obubaane gusaanuse wakati mu byenda byange, amaanyi gange gakaliridde ng'olujjo n'olulimi lwange lwegatta n'emba zange erondese mu nfuufu ey'okufa kubanga embwa zinneetoolodde. Ekibiina ky'abo abakola obubi bantaayizizza, bampumudde engalo zange n'ebigere byange. Nyinza okubala amagumba gange gonna. Bantunuulira, banvulumulira amaaso, bagaba n'ebyambalo byange, ne bakuba akalulu ku lugoye lwange. Tweyanziza mukadde kiwanuka nga bwe tuwulidde kantandike ne mulirwana wange Brian ku bye tuwulidde kyekyaliwo ko ku bulamu bwa Kristo nakye kyaliwo ddi? Abasajja bwe bamala omuteeka ku musalaba ebyambalo bye byonna babimugjeeko badda wabbali ne bakuba akalulu ku kyambalo. Era ne Dawudi wano abiwandiika bwe bunnabbi bwe tugambye nti Dawudi wano tayogera ku ebifumufaako wabula ng'alagula ebyo ebyali bigenda okuba kuno. Yesu Kristo. Olw'ekumi n'omukaaga lugambye nti
bampumudde engalo zange n'ebigere byange oba banfumise engalo zange n'ebigere byange. Wetugambira ddala nti Zabbuli eno yali esongako Kristo. Mu biseera bya Dawudi tetulina we tulabira nti waliwo okutta okw'omusaalaba. Yalungamizibwa n'awandiika bino ebigenda okubeerawo. Era wano we tulabira nti ne Yesu Kristo ku musaalaba baamukola ki? Baamukomerera oba baamufumita emisumaali. Musumba Kakembo. Mu biseera bya Dawudi okukomerera kwali tekunnabeerawo. Kujja luvannyuma nnyo kwaba mu Afirika mu Carthage Abaruumi ne bakwadaputinga. N'olwekyo Dawudi kyandiba nga yalungamizibwa omwoyo okuwandiika n'ebintu byatalinako experience. Kituufu. Naye nga bunnabbi nga Bayokaana bwe bawandiikanga ebintu byebatamanyi. Kyongera okukakasa nti Mukama Katonda yalungamya empandiika y'endagaano enkadde. Nebijja bituukira mu kiseera kyabyo ku details zonna nga zandiikibwa emyaka 10 nga tebinaba nakubeera. Akalala nange kenafunye yagambye nti kubanga embwa zinneetoolodde, abantu abatakkiriza Katonda bayitibwa mbwa kubanga bamugaana. Era eri yakyogerako nanti emmere eno si yabubwa y'abaana. Kakati bino ebigambo Dawudi abiwandiika emyaka emiwanvu naye ng'asonga ku ekyo abagenda okumukomerera n'okumufuula. Nange olwanyumidde Lwero 13 nja kusoma mu Bayibuli yange egamba nti roaring lions tearing their prey open their mouths wide against me. Nti mu kiseera kye ekyokukomerera bali eri akomererwe Kristo wa Kristo. Naye abanga obunabbi butukira. Naye Zabbuli eno tekoma kulungamya kukubonyezebwa kwe. Naye tugenda kusomako ku Zabbuli y'emu 22 olwa 27 n'olwa 28 nga tulaba obuwanguzi bwa Kristo. Olwa 27 agamba nti enkomerero zonna ez'ensi zirijjukira ne zikyukira Mukama, n'ebika byonna eby'amawanga birisinza mu maaso go, kubanga obwakabaka bwa Mukama naye ye afuga amawanga. Teyakoma kukubonaabona naye yafaana okuzukira n'akola atya. Tugenda kweyongera Zabbuli ya 10:18 kadde kiwanuka tusomereko olwa 22 n'olwa 23. Ongera tunatuukayo nzikiriza. Observation. Kristo alajana. Mukama Katonda wange kiki ekikundesezza? Yamuleka. Yamuleka. Lwaki yamuleka? Kumi na munana. Olwokumeka? Olwa 22 n'olwa 23. Ejjinja abazimbire baagaana lifuuse ekkulu ery'okunsonda. Ekyo Mukama ye yakikola. Kya kitalo mu maaso gaffe. Abiri mu 2 n'olwa 28. Mboke ngende ne kulwa. I mean n'olwa 23, sorry. Nti ejjinja abazimbire bakola ki? Gye baagaana. Lifuuse ekkulu ery'okunsonda. Eri gye tusomye mu lwa 21 nga lutandika agambye nti kitange kiki ekikoze eki ekikondesezza. Sebadduka connecting ennyiriri ezo otubuulire ejjinja lyeririwa era baani abaaligaana.
ejjinja ya Yesu Kristo era abaligana yeffe nti naye kyetusoose okulaba nti Yesu bw'agamba Katonda wange ki ekikundesezza ne babooza nti kituufu yali amulese nti ye yali amulese kyali necessary kubanga yayina okutuukiriza mission ey'okulokola omwana w'omuntu naye Yesu ng'ali mu mbeera eyo kiki ekikundesezza ng'alinga aweddemu amaanyi naye let your will be done najjukira kyoyagala kikolebwe era bwe kityo bwe kyali. Nyongereko akabuuzo. Mikwano gye bamwabulidde. Embwa ziri wali ziboggola. Empologoma ziri wali ziŋoola. Kitaawe gwe asigaza yeka. Kwatayokanako naye. Asirise beke. Kubanga Katonda okusobola okuwonya Kakembo. Yesu alina kulya ku Geyeena Kakembo gye yandiriddeko. Geyeena kitegeeza kwawukana ne Katonda. Yesu kiki ekyamugumya n'atata? Why did he break? Takyalinawo anything else. Tekyalinayo ssuubi lyonna. Alajana teryaddamu. Kiki ekyamulemeza okukutuka? Ekyamuyisaawo ejjinja lino liryoke lifuuka ejjinja ekkulu ey'omu nsonda. Nsumba nze ndowooza nkolagana gye yalina ne Katonda era ng'akkiririza mu mutima gwe nti Katonda ajja kumulokola. Ate yasirise. Nsumba nti what is the purpose of the separation? Agala ekyo kugenderaho. Ekyo yagambye nti nkolagana. Yes. Yalina before. Kati nsaba kuddamu kkono ekyawandiikibwa kino mu Peetero ekisooka 2:21 paka ku 2:5 kubanga ekyo kye mwayitirwa kubanga era Kristo yabonyezebwa ku lwammwe ng'abalekera ekyokulabirako mulyoke mutambulirenga mu bigere bye ataakola kibi newankubadde obukuusa tebwalabika mu kamwa ke bwe yavumibwa atavuma nate bwe yabonyezebwa ataakanga naye yeewaayo eri oyo asala omusango ogw'ensonga eyeetikka ye yennyini ebibi byaffe mu mubiri gwe ku muti ffe nga tumaze okufa ku bibi tulyoke tubeerenga abalamu era eri obutuukirivu okukubibwa kw'oyo kwe kwabawonya kubanga mwali mukyamanga endiga naye kaakano mukomyewo eri omusumba era omulabirizi w'obulamu bwammwe. Tiyabonyezebwa bane separation eyo yabaawo olw'obulungi bwange. Nange nga nziramu ku kibuuzo kya musumba nti enkolagana Kristo gye yali nayo ne Katonda kitaffe nga ne bonna ne bwe bamwabulira ne Katonda n'alabika nga asirise ye yasigala amanyi nti waliwo gwenkolagana naye newankubadde akyasirise naye ajja kundokola. Mukimanyi nti ekyo ekigere ekisembayo kyetugenda okwolekera tyonawali okunyiriza kw'abatukuvu abalina ki okukkiriza kwa Kristo, the faith of Jesus. Dennis waliwo akakwata statement bwewakwata mu lesson gye twayitamu kyaka bitajja buvunula twayigako lesson nagira naye twagamba nti waliwo faith in Jesus ne faith of Jesus. Okukkiriza mu Kristo n'okukkiriza kwa Kristo. Okukkiriza kwa Kristo, faith of Jesus, batugamba nti the faith of Jesus is the faith you have to hang on when there is nothing to hang on.
Kyala Kabita atuvunulireka okukkiriza ng'okwa Kristo kwe kukkiriza okwo n'obanga olina obwesige ng'ate ne bw'obulina bulabika ng'obutaliiwo. To believe where there is nothing to believe in. Ng'okkiriza awatali kyakukkiriza. Mu mbeera Yesu gye yalimu bwe tukozesa human logic abakubigamba nti mbivuddemu tewali yali munenyeza kuffe naye olw'okubanga yalina kyetuyita faith of Jesus n'aguma n'akkiriza mission ya Mukama n'egenda mu maaso. Yeebale nnyo kubanga abakuta Kakembo bwe nali mpedde nali sina suubi. Kale emirembe gyonna mwesigwa eri endagaano ye. Katono nnyo omusumba abadde alina akantu kagambye nti embeera eyo gye twolekera musumba badde njagala akataanye ekiseera kijja kutuuka nga ekiyinza okuyisaawo watuuka ku nkolagana ne Katonda omanye eddoboozi lye kyenkanidde awo ne bwasirika nosigala ng'okyasobola okuyimirira ng'osobola okwogera nga Sedulaki Mesaki n'Abedunego. Ffe tetujja kkiriza okwo Mukama abalibeerawo ako emirembe gyonna mwesigwa eri endagaano ye. Sumba Kakembo tutwale mu kitundu ekyo. Endagaano eno twagirabyeko endagaano eno nga yaliwo mu kitabo kya Samwiri ekyokubiri essula 7 onyero 5 paka 16 gye tutagenda kusoma olw'obudde naye tulaba Dawudi agamba nabbi Nathani nti njagala kuzimbira Mukama yeekaalu. Nathani amugamba nti bwe kiba kyekyo kola ng'omutima gwo bwe gukoze eki bwe gusiimye. Naye ekiro ekyo Mukama alabikira Nathani amugamba genda ogambe Dawudi ebigambo bino nti si agenda okuzimba yeekaalu naye ajja kuba ezzadde lye ligenda okuzimba yeekaalu era n'amuwa ebisuubizo ndikola kino ndikulokola ndikuwonya byonna ng'abyogera. Naye twalabye nze ndi emirundi 7 ne tulaba nti endagaano zino zonna Katonda z'akola n'omwana w'omuntu ye initiator yazitandika paati yenze ndikola kino. Nenja kusaba mukadde Kiwanuka atusomereko olw'16 Luka Samwiri ekyokubiri essula 7 onyiriro 16. Olw'16 yagambye n'ennyumba yo n'obwakabaka bwo birifuuka byankalakkalira ennaku zonna mu maaso go, entebe yo erinywezebwa ennaku zonna. Musomba bw'oba gwe Dawudi nga Mukama akugambye nti obwakabaka bwo bugenda kubeerawo emirembe n'emirembe, kiki ky'osuubira? Dawudi kye yasuubira nti bazzukulu be bannakaaga nakakumi nakameka bagenda okubeera ku ntebe ya Dawudi kutuusa. Naye kyeyerabira nti waliwo ekitundu Dawudi kyalina okuzannya ekyobuwulize. Bakabaka baalemwa era layini ya Dawudi yakoma ku Sulemaani ne mutabani wa Sulemaani teyasobola kusikira ntebe. Ekitegeeza nti endagaano Katonda gye yakola ne Dawudi teyatuukirira. Lwaki yatuukirira? Kubanga Katonda endagaano gye yakola yali yakusindika mulokozi Mesaya ng'aba mu layini yaani ya Dawudi. Bo baalindiriranga kabaka atudde ku Namulondo 2 muzzukulu wa Dawudi, nga muzzukulu wa Dawudi yajjidde mu Yesu. Obwana ne buyimba ne bugamba nti Hosaana mwana wa Dawudi. Naguno guliko oyo atudde ku ntebe ya Dawudi.
nti Dawudi akyawulirwa akyayogerwako kyekirungi kya Katonda Katonda bw'akola endagaano ze azituukiriza naye ebiseera ebisinga tulowooza endowooza ezaffe ez'obuntu zirowooleza walala so nga ate ye Katonda atuukiririza waki walala ate awasinga okuba awakulu kitegeeza obulokozi bwakukkiriza tujja kugenda maaso mukadde kiwanuka tusomere mu Zabbuli ey'ekikumi tusomeyo olwabirimu omukaaga olwabirimu omukaaga 18 lugamba nti alina omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama tubasabidde omukisa nga tuyima mu nnyumba ya Mukama alina omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama tugenda kusoma n'eyokubiri tusomeko ennyiriri 12 ezisooka Zabbuli eyokubiri kiki ekibagugumuzizza b'amawanga n'abantu kiki ekibalowoozesezza ekitaliimu bakabaka ab'ensi beeteeseteese n'abafuga bateeseteese ebigambo wamu ku Mukama ne Masiya we nga boogera nti katumenyeemenye enjegere zaabwe tusuule wala emiguwa gyabwe atuula mu ggulu aliseka ongambyeko makulu akumeka atuula mu ggulu aliseka Mukama alibaduulira mu biro biri alibagamba mu busungu bwe alibateganya mu kiruyi kyekingi naye nateeka kabaka wange ku lusozi lwange olutukuvu Sayuuni ekiragiro ndikibuulira Mukama yagamba nti gwe oli mwana wange leero nkuzadde onsabe nze nange ndikuwa amawanga okubeera obusika bwo n'ensonda ez'ensi okubeera amatwale go olibimenya n'omuggo ogw'ekyuma olibyasayasanga entamu ey'omubumbi kale kankano mubeere n'amagezi mmwe bakabaka muyige mmwe abasala omusango gw'ensi muweereze Mukama n'okutya era musanyuke n'okukankana munyweze omwana aleme okusunguwala nammwe ne mubula mu kkubo kubanga obusungu bwe buli bubuuka mangu balina omukisa bonna abamweyuna ye. Wow. Zabbuli eno n'ekitundu kino nti Eternal King of Unrivaled Power. Mu Luganda yatugambye ati kabaka ataggwawo ow'amaanyi agateekanika. Sabadduka ennyiriri eze 12 ezisooka Zabbuli eyokubiri ziogedde katya ku kabaka ono ow'amaanyi agatenkanika. Kubanga bwe tugambye nti leero tulabye ku Zabbuli ezisonga ku Kristo. Zabbuli eno eyokubiri eraga okuzuukira kwa Yesu Kristo, eraga nga atuuse mu ggulu atoozeddwa ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Kyekimu ku byeraga Zabbuli eno eyokubiri. Eraga obuyinza bwa Katonda. Kubanga agambye nti ne Katonda yennyini eri gwe tulabye yamuleka nti aliseka. Amen. Etegeeza nti waliwo obulungi n'okwagala oba okuzuukira kwani. Tulaba obuyinza bwa Katonda bwonna. Kyava agamba nti munywegere omwana aleme okusunguwala nammwe ne mubula mu kkubo bwe bw'ogaana Yesu Kristo n'obulokozi bwe ogenda kubula mirembe na miki na mirembe. Kuba bano batugambye nti kabaka ate kabaka owaki ow'emirembe n'emirembe. Bwe tusomye waneno mu 10:18 olwabiro mukaaga bagambye nti blessed is he who comes in the Lord's name. Brian omuzira guno oba statement eno yalabibwako wa
mu Bayibuli muno nti aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya, kuba lwali luyimba nga bayimba bakuba n'emizira, lwalabibwako wa? Lwalabikako Yesu Kristo ng'ayingira mu Emmaus mu Yerusalemu. Musumba Kakembo, aboogera ebintu bino baali bategeerera ddala nti yona ajja mu linnya lya Mukama, oba waliwo entegeera endala gye bali? bakitegeerera mu bwakabaka bwa Dawudi. Kyebewuunya kwe kulaba omusajja gwe beetayirira edda alangirire obwakabaka, bwe yaliisa abantu emigaati 50,000 ne bakola ekisoboka, oba aganye bamukwate bukwasi bamutuuze nikakati agambye baleete endogoyi ayingire nga bakabaka bwe bakolanga. Saawa etuuse emizira ndoze eminagiro egimu gyali mu kkubo gyali gyaba Peetero Yokaana. Alina omukisa yajja mu linnya lya Mukama nga bakootinga ki? Zabbuli. Esanyu mwana Dawudi azze, Hozaana omwana Dawudi. Ekigenda okwomalako emibiri ku mutwe bwebatuuka ku mulyango gwa Yerusaalemi, Yesu yakaaba bukaabi. Kati abadde ki omwana wa Dawudi? Yesu ng'akimanyi nti bano bennyini abayimba tebategeera bwakabaka bwaleeta. Bo bali bwa political buno bano bennyini abakuba Hozaana bano agenda tuwonya be bajja okugamba enkya nti mukomerere. Bano bennyini abayimba Hozaana Yerusaalemi kigenda kuba kisaanewo naye bwakabaka bwendeese bwa mirembe na mirembe tebamutegeera. Katwebaze Omutukuvu Katonda Kitaffe, tukwebaza olw'ekiseera kino ky'otuwadde okuyiga ebigambo byo. Leka bibeere ebiramu mu mitima gyaffe ne mu mitima gy'abo abawuliriza. Katonda waffe ojje bulijjo otuyigirize, otuyambe ffe okwongera okubeera n'enkolagana ennungi wakati waffe naawe. Bwetyo tusabye n'okwebaza nga tubiyisiza mu eddungi ly'Omukama waffe Yesu Kristo. Amen.